Simple Alumiliza okuba taata w'omwana wa fulufiga gakyali maziga meerere Maama Agakabye NCTV ugikoli nkusaba gwe atannabagenda maaso n'okusubscribinga nkusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akadde ako osobole okuba ng'omanyisibwa buli we mba ntaddeyo vidiyo empya. Ono naleeteddwa mu kkooti olunaku lw'olwaleero naye tebigenze bulungi. Omulamuzi amuzzizaayo Kitalya mpaka nga 21 naawe sooka obyerabireko. Kati mama kinyonyera mu ensonga zo mu bulambulukuwazo gwe kicho yagala njagala omwana wange bampulirize bajjeyo n'ezo ennyimba ezaali zimuleeta okugamba omukyala oyo nti omwana wuwe azibayimbiremu afukamira yeetonda eri omukyala kuba ennyimba ziyina ziri 3 manyiiko lumu oluliko tikinga makinga lyemanyiko naye ezibusi zimanyi naye mpulira omwana wange obulamu we buggwawo kati kandinye emmotoka ngende masuuliita. Kati mama ye simpuka yakulagako ko mukyala we omwana gwe mmanyi ali Gindi ali Kyaggwe gwe mmanyi naye yowono simumanyi alina omwana omukyala gwe yazaalamu ali eyo Kyaggwe n'omwana era obwedda nkubira ngamba maama simpoka omutuuseeko ne mugamba siddaba mutuukako. Kati omukyala n'angamba maama kati olubuto luno lwennina n'aluzaala simpoke mufune mugamba munnange bigaanyi naye n'omukyala oyo mukubira omulanga bassebo nafukamidde neŋŋamba ansonyiwe neŋŋamba ne maama fiina munnegayirireko kubanga maama omwana wange ekitabo yabandekera bato nemasomesa mbakuzizza naye okusinga okuleka okundekawo nange siinawo ensigala n'abaana bange bagenze. Maama kati goviiridde wa? Nviiridde masuuliita. Mama katubuuzeemu simpuka yagenda okusinkana fulufiga yagambako simanyi okujjako lumu yaŋŋambako nyezeeko ewa maama fiina mutegeeza ennyimba zange zino oba ennyimba zino anaazintusiza ewa mukama waffe kwolwo baali bamaze okuntema natugenze kamati na pulezidenti bamaze oba okumulangirira naŋŋamba nti maama kati bamaze okutema kaŋŋende ewa maama fiina oba tunaafunayo obuyambi ne mugamba nedda katugambe betugamba bagambe eggalabuzi bampo obujjanjabi era ne banzijanja okuba twali tuva ku kyakala olw'okusanyukira mukama waffe natugamba oye muzabeni oye ne bagamba mumusanyuka ki katubateme mutusibyeko akasajja ne tubagamba fenange twebaka otulo lwaki tetusanyukira mukama waffe. Galabuzi yani gweyogerako mu bizinesi yali minisita naye kati simanyi kintu kyeyali adda kyeyaddako. Minisita nga minisita yaleeta simpoka okuyimba yagendayo kumusaba ku buyambi. Kati obutakwatagana butuuse we buti maama nti gwe oyagala fulufiga asonyiwe simpoka naye saa zino simpoka agamba abanja mwana we anti simpoke amanyi nze kambagambe baseba munegayirire omukyala amanyi bw'anaagamba nti nedda ayinza omugwa mu malaka naye nze baseba ombegayirira omukyala oyo asonyiwe nze ng'omukazi omuzadde kuba naye muzadde ansonyiwe nja kumusabira bulungi. N'ekirala ekisembayo maama naliwo olumu olunaku neero we yakubira essimu fulufiga n'agimusikako n'ayogerako naawe n'akugamba nti tojjanga mu maaso gange oganye okubuulirira omwana wo tojjanga mu maaso gange ng'onneegayirira watwala ku mukisa n'obuulirira ku mwana wo n'agaana bugaanyi. Namuyita n'abatuuze gye bali naŋŋamba maama siyina bwe nnyinza kukkiriza ekyo nkibagamba kubanga muntaasa mwana wange kuba naye ayinza okukola ekikyamu bwe nzikiriza nti omwana si wange naye yali ayagala kuyisaawo nnyimba si ekituufu nkibabuulya kuba nakubye dda omulanga okuva luli ne mbagamba bannange nsaba kisonyiwo. Mukubira essimu n'agaana oluusi n'ogikwata naye ng'afuna akadde n'ankubira n'ambuuza owidde si buli wamu nti we yatambulanga mbu yagendanga ne kamera. Nsaba fulufiga mukwano gwange omulungi nsaba okkirize tugende ku musaayi bakebere omwana ate olemiteekawo mbeera mbi ku saidi yange abantu bagamba amaze tosobola kweka amazima kumala bbanga lyonna. NCTV ugikoli gwamaze okusubscribinga nsima bongerwa ate gwe atannaba kusubscribinga nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno eya NCTV UG teekako akadde ako osobole okuba ng'omanyisibwa buli lwe mba ntaddeyo vidiyo empya.